Munange nga we nakugambe nti bino bikyalanda ate ffe we tulinnya okuba nga tugabatuusaako. Munnange oluvannyuma lw'epaalamenti okuba nga eyitibwa bukubirire ebeeko byennyonnyola nga mukulu akulira institution eyo abeeko byanyonnyola naddala ebiyitinganako bikutumigattabantu oba ku media houses ez'enjawulo bingi nnyo ebibadde biyitingana ng'abantu naddala bamemba ba paalamenti abatuula mu paalamenti eyo era bali part of that parliament babeeko bye babuuza sipiika ebyebawulira ku musimbi oguyitingana omusimbi nti ogugenze bwe gutyo nga tegulinaako accountability nti oba oli awo ajja kubaako kyabagamba nti oba oli ajja kubaako kyabannyonnyola nti mukakkane essente zagenda wano na wano oba zagenda zayitira mayitire gano bwe gati. Munange nga batuuka nga batuula nga babuuza ku omukyala ng'abagamba ye ani gwe muyisaamu amaaso nti muntegeera nze Honorable Anita Among nti ebyo bye mwogerako bye mugamba miyase nawulidde ate bagambye ate bibadde ku social media ate nti bannange ani yabagamba paalamenti ekolera ku social media nti munnange nze bya social media ebyo temundeetera era buli omu ayina nga kyayogera kikwata ku social media ate nawulidde ate biki nti wano ffe tetukolera ku ebyo bya miyase nawulidde ate nalabye ku social media nti ebyo temubireeta n'abagamba mubive nako tudisikasinga ebintu birala ebyo wano tetubidisikasinga nti oyo ayina obukakafu nti omusimbi gwatokomoka simanyi 1.7 biliyoni gyatokomoka nti ajjanga wano n'akola ki n'abimbuuza naye nga bino bye muwulira biwulire simanyi nabirabye ku social media nti mubive nako twogere ku bintu birala. Munnange anti nabo banabyabufuzi abalala n'abanakibiina kya National Unity Platform nabo bamuviiridde mu mbeera bagambye omukyalo ono katumunaabire mu maaso toluusi anaakola ki anaategeera nti waba agamba nti bye twogera bya ŋŋambo era bya social media era biwulire nti naye kati kirabika naye emirimu gimuremye naye ave ku bwa supiika nti ke kaseera naye abuveeko nti kiba kitegeeza naye byakola abatabitegeera nti naye byakola abatakola ki tategeera ebigenda mu maaso nti kubanga waaba ayita byawulidde nti bya ku social media oba bibalabye ku social media ne babimubuuza n'agamba nti ebyo tebikola makulu paalamenti terwaningira bwe tutyo nti jjukira omukyalo ono kennyini ye yakulemberamu okubanga basenshalinga eyali commissioner of parliament omukulu Honorable Francis ZAAKE nga basinziira ku social media nti Francis ZAAKE mbu yasinziira ku mukutu gwe gwa Facebook ne Twitter by then essaawa eno eyitibwa X nti n'abanga mbu awandiikako obubaka obwali buvoola ekitiibwa kya sipiika nti obwali buvuma speaker of parliament mbu ne buvoola ekitiibwa ky'abakyala bonna ekyo kye babeesingako ne babanga Honorable ZAAKE bamujja ku bwa komishona nti bw'oba paalamenti tekolera ku ŋŋambo nga sipiika bw'agamba lwaki nti ekyo kiba kitegeeza nti Honorable ZAAKE bamujja ku bwa komishona mu bukyamu ekigambibwa nti kale nabo kye bagamba nti naye kitegeeza aba asaanidde obwa sipiika abuveeko kubanga naye byakola abikola mu bukyamu bw'obanga bajja ku Honorable Francis ZAAKE mu bukyamu ng'asinziira ku social media gy'agamba nti social media tebasobola kufolowinga bya social media ne babitwala mu paalamenti nti paalamenti badisikasinga serious matters z'abo abantu ababa balina obukakafu oba balina mata gwe baleese nga mutuufu nti naye ye lwaki yasinziira ku social media post social media Honorable ZAAKE ze yakola ku social media ne Twitter ne babanga ate basinziira okwo bamugoba ku bwa commission of parliament nti ekitegeeza baba bamwojjako mu bukyamu nti ekyo naye kiba kimuluma naye babeeko kibakola kibamukola oba aveeko kitegeeza nti naye emirimu gye tagisobola era tagitegeera gy'akola olabanga ensonga erimu egumba wegitunulamu oyinza okugamba nti munnange simbawo akati awo bw'oba ye yagambye nti tebalina kuba nga bagoberera bya Facebook lwaki ye yagoberera Facebook social media kale generally social media ne babanga bastalkinga Honorable Francis ZAAKE nga bakozesa ebyo obubaka we yateekako ne bamugamba nti avodde ekitiibwa ky'abakyala
akwata ta speaker n'amulaba mu kanwa ng'akozesa obubaka yateeka ku Facebook ne Twitter. Nti ate nga ye essaawa eno agamba nti ebintu ebiba ku Facebook, Twitter, Instagram ziba ŋŋambo, tebasobola kugendera ku ezo ne baba nga babeesinga nga nazo bazireeta mu paalamenti okuzidisikasinga. Ate ye lwaki basinzira ku ebyo byennyini ebya ku Facebook, Twitter ne baba nga ate bakola ki nga basenshalinga omukulu Honorable Francis ZAAKE ne bamujja ku kya Commissioner of Parliament. Olaba ensonga erimu eggumba era munnange bwe babifollowinga mu butuufu biyinza okuvaamu birimu eggumba nnene nnyo. Kiti ekitegeeza Honorable Francis ZAAKE naye babumuggyako mu bukyamu ekifo kye era ndowooza kwe basinzidde ne baba nga era bamuzzaamu mu kifo ekyo then babeewo anaaleeta empaka oba wabeewo anaatoma nabo baba reminding nti ate Francis ZAAKE waliwo gwe yalumba openly nedda. Francis ZAAKE waliwo ekiwandiiko kye yawandiika oba nti yawandiika leeta n'agireeta ng'avuma speaker nedda. Nti kiki ekyaliwo nti obubaka yabiteeka ku mutimbagano. Ate omutimbagano gwe bagambye nti olwo luba lugambo, nti ebyo abeera propaganda, nti ebyo ebigambo tebibeeramu nsa era tebalina okuba nga babifollowinga, tebalina okuba nga babigoberera, tebalina okuba nga babibeesingako ate nga speaker kwe yabeesinga. So munnange waliwo akatego, waliwo akanyeewa kenda waawo ke baateze, bayinza okutegulula nno. So katulabe ekinaavaayo nekinaddirira ne binaatambula ne binaagenda naye nga munnange ebintu bwe bityo. Speaker ye yakatutemye mbu bano bakolera ku propaganda wa social media ate nga Parliament tekolera ku social media. Mbu Parliament erina okutebulinga ekintu nga balina ki obukakafu bwakyo era nga balina ensonga lwaki bakigoberera. Naye bino ebya social media mbu tebijja kubanga bikola. Nze naawe tukyeyongerayo, tukyatambula wamu era nga nkugamba kimu nti tuula kalira nywera, tukyagaleeta era tukyakwongera. Bino nno bikyalanda, bino nno bikyalanda. Simanyi oba binaagwa bitya, binatambula bitya, naye nga nze ndaba olutalo lukyagendera ddala era nga lukyali luwanvu. Oba anaaluwangula nze naawe naye kola kintu kimu, subscribinga ku channel yaffe wobanga obadde tunaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire okwetuli nnyo era tujja kuba nga tugakutuusaako. Eno ensonga tukyagigoberera era tujja kusigala nga tugoberera era tujja kusigala nga tubikutuusaako wonna woli, wonna weesinzire. Tuulakalira nywera gwe maaso ku lutimbe, nkugambye nti luno olutalo olwo luwanvu naife we tuli nnyo tujja kuba nga tulukutuusaako paka.